bwe gutyo bwe gugenda. Omwezi guno nga gutandika, poliisi yavaayo n'ekakasa nga bw'ewadde abantu bonna abalina ebyambalo oba ebyekuusa okuba ebyambalo by'ebyokwerinda by'eggwanga okubiwaayo awatali musango gwonna ng'era baba bawena ku 14. Ebyambalo bino okusinga nga bisinga kuba n'abantu bawangalira mu migotteko oba be bakazaako aba ghetto ng'abamu ku bo babikozesa okukola ebikolobero. Wano poliisi we yasinziira n'ekolagana n'abakulembeze b'abavubuka mu ghetto okukuŋŋaanya ebyambalo bino era ng'omuntu yenna akitwalayo baamuwanga omutwalo. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga ategeezezza nti ebbanga lye baawa abalina ebyambalo bino okubiwaayo lyaweddeko era nga bakuŋŋaanyizza ebiwera 1865. Obupiisa obuwerera ddala 1865 nga mu zino mwalimu empale 650, sikaati 14, amasaati 132, t-shirts ze zaali zisinga obungi zaali 341, ne jackets zaali nnyingi, mwalimu jackets 207, mpozi n'obukofiira butopi 161. Ebirala mwalimu amasweta, empale nnyimpi, engoye, jaketi, essuuti zino ezireeta ebbugumu, mwalimu ponjos, overall, vesti, helmet, mwalimu boots batoon, mwalimu walkie-talkie, emisipi, waliwo gwe baasanga n'ennyota eza lieutenant. Obusawo buno obw'oku mugongo, obusawo bwa bulijjo, essasi erya pikke, bugundi bukanisita bwa gaasi, pepper spray, mwalimu bastolem, bandanas, waliwo ne gwe baasanga ne mosquito net ey'ekijaasi, handicaf n'ebirala. B'abakulembeze b'abavubuka b'omu ghetto bagamba basanze okusoomoozebwa mu kukola omulimu guno era nga bakizudde n'okukizuula nti abakulu mu byokwerinda bulijjo tebafaayo kulondoola ba byakwerinda babeera bafudde ebyambalo byabwe gye bibeera biraga. Tusanze okulwanagana wakati w'abayuuti ne bannamateeka nga bo balowooza kino ekintu kizze kukwata baana bano kubagatta ku fayiro. Bwe tutambudde okugyayo ebyambalo bino twesanze nti oba oliawo gavumenti ebadde tekitunuulira nnyo nti omuntu bw'afa ng'abadde mu majje oba nga musirikale ebintu ebyo bimuggyibwako. Ne twesanga nga bannannyini bafu abo babisigaza ate ne babipangisa abaana ba ghetto. So nezo companies eziyina abakuuma eddembe buli gwe bawa ekyambalo ekipya, ekyambalo ekikadde akireke mu stores za gavumenti kubanga bwe basigaza ne baritaininga ebyambalo ebyo ebikadde ate bo bennyini be babitunda eri abaana ba ghetto. By then tubadde tutambuza njiri nti bannange muleete mujja funa obuzibu. Ku ssaawa yakakati tetukyakuŋŋaanya nti nno nga bwe tubadde tutambula kati akiina ajja kuba akwatibwa bukwatibwa. Wabula poliisi egamba nti batandise omutendera ogwokubiri okukwata balina ebintu bino era ng'anaakwatibwa yenna ajja kutwalibwa mu mbuga z'amateeka. Bagenda kati kutandika feeza ey'okubiri nga buli anaddamu okusangibwa ng'ayina ekyambalo ekya UPDF ekya poliisi oba ekyo kyonna ekyefaananyiza ebitongole bino ebibiri kijja kumujjuutuka. Ajja kukwatibwa avunaanibwe mu mbuga z'amateeka awatali kusonyizibwa mu kiseera kino. Era director akulembera ekitongole ekikessi mu poliisi yeeyongedde okwebaza naddala abantu ba bulijjo okuwagira kaweefube oba enkola ey'okulaba nti bakuŋŋaanya ebyambalo bino ebiri mu bantu mu ngeri emenya amateeka. N'ayongera okwebaza abakulembeze ba ghetto youth
okukolaganira wamu n'ebitongole ebikuumaddembe, okukolaganira wamu n'ebitongole ebya poliisi n'amagye mu bitundu. Ebimu ku byakwatiddwa mulimu emmundu ekika kya basitoola n'amasasi kyokka nga si bya ddala, engoye omuli amasaati, amasweta, engatto ssaako n'ebirala. If it is pointed at you, and it also rotates, it's like a revolver. So when you hear that sound, if you hear the sound, you can think it is a real what? You can think it is a real pistol. It also comes with plastic. These ones are plastic, but if somebody displays them, you may think they are real bullets. Okay? You may think they are real bullets, but they are actually plastic in nature. It creates the same fear like a real one, because you think it is what? It is real. Era wano abasuubuzi ababitunda nabo balabuddwa okwegendereza engoye ezibatunda kuba nabo singa banaakwatibwa nga balina ezeefaananyiriza ebyambalo by'ebyokwerinda baakubavunaana. Sweater, you know, the real sweater of the UPDF, as you can see. This is a real beret of the UPDF.